Akakiiko ka NUP ak'ebyokulonda kakomyewo ku kitebe kyakyo ekikulu wano mu Kampala okugenda mu maaso n'eddimu ly'okusunsula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ng'olwaleero baloodi mmeeya b'ebibuga eby'enjawulo be basunsuddwa nga kw'otadde ne bammeeya ba zi divizoni b'ebibuga ebyo. Obwedda bano batuuka mu Soole era abamu balabiddwako nga batudde matiitiiri. Bano balabiddwako nga beegeyageyamu nga kw'otadde n'abo abavuganya ku bifo bye bimu. Wadde nga babadde balaga nga abaatidde mu kuvaayo obwedda buli omu awera ng'ebibuuzo ebimubuuziddwa bw'abiwuusa obuva. I'm a teacher by profession. Nti ebibuuzo bibadde bambuuza nga byangu byakuddamu era nzikiriza nti mbizeemu nga bwe badde basuubira. Wentuuseyo neero olaba akaseera kadde katono kubanga ebintu bye bambuuzizza luba kyose bye mbadde nkola. Ebibuuzo bye batubuuzizza bye by'ekibiina kyaffe bye tubadde tusuubira era tubuuza kubanga twetambula nga tugoberera ennono y'ekibiina kyaffe. Abamu ku bano mubaddemu abo abakomeddewo mu bifo bye babaddemu omuli mmeeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi, Florence Namayanja owa Masaka City, Paulo Mugambo owa Nakawa, Mbeeraze Mawula Zaake owa Lubaga n'abalala bangi. Tumanyi ebigobererwa. Ekisooka bwe buganzi bw'olina mu bantu nina bw'amaanyi nnyo. Ekyokubiri ebibuuzo obiyise. Kakati ate lwaki ndowooza ku butampa kaadi yange tekiriko nakubuuza. Nze ng'omuntu sirowooza nti eriyo ekibuuzo mu nsi ku byenkola oba byeŋŋenda okuweereza mu local government ekisobola okunnema. Babaagala abajja mu bifo bino boogedde ebyo ebibatanudde okwesimbawo. NUP bw'eba eyagala omuntu omutuufu ow'okwongera okuwangula n'okunyweza divisioni y'e Kawempe kubanga wali ekitebe kyaffe nkakasa bulungi nnyo nti Latif Ssebaga Ssenngendo ne experience ye n'enkolagana gy'alina n'abantu b'omu Kawempe. NUP eba eronze ekyapa mu mannya gaakyo. Mulinde obukulembeze obulungi, obukulembeze omuli okuwa services, obukulembeze omuli okugatta abantu betuweereza. Ku nsonga za kasasiro waddewo obuzibu tetulina bimotoka bimala n'abantu nga bakyayiwa kasasiro mu myala. Ensonga endala ebadde ya nguudo. Tukyalina enguudo ezipendinga. Abo abakomeddewo mu bifo bye babaddemu batubuulidde ensonga ezibaleetedde okubyegwanyiza nate. Experience gye nnina neneko okusinga ku bantu abalala. Tumanyi nti ate bwe tuddayo era tugenda kukola emyala gyaffe gitabanye nnyo abantu eminene mu Nalukolongo kyano na Bisasiro kyano. Bw'ogenda ku ground oba mu bantu nze omu ku bammeeya abasinze okukola mu Uganda yonna. Kakakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino kagamba oluvannyuma lw'okumaliriza ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ku beegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera mu gavumenti z'ebitundu baakumaliriza enteekateeka z'ebifo byonna ku lunaku lwa Sande. So far so good kutambudde bulungi. Lunaku lwa Sande tutaddewo abo yenna yasigalira nga yamisingibwa si bangi naye tubafunyeemu tujja bamaliza olunaku lwa Sande otubenga local government tujigaddewo. Wabula akakiiko kavumiridde enkyukakyuka ezizze zikolebwa akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga ezikyankalanyizza enteekateeka zaabwe. Nituga musajja abadde kyono teyebuuza ku stakeholders, teyebuuza ku political parties, teyebuuza ku NRM yokka n'akyusa ekyagotaanyizaamu enteekateeka zaffe nga NUP ez'okuteekateeka bakandidesi baffe era kitegeeza nti okuva kati okutuuka nga 2003 tugenda okutandikira nomination za local government twagala kwewa obudde tukole ku bakandidesi baffe tubateeketeeke bagende mu nomination. Bano nabo basazeewo okukyusa ennaku kwe bagenda okusunsulira abeegwanyiza okubakwatira bbendera ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti. Ekyusiddwa okuva ennaku z'omwezi 2 ogw'omunaana okugenda ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda okutwala ennaku 7. 15 bw'ogattako 7 ofuna 2. Tujja okuggalawo okuvetinga ba members of parliament. Olusozi Gambalagala olwolekedde ekibiina kino kwe kusalawo abanaakikwatira bbendera ku bifo eby'enjawulo naddala ebyo okuli embiranye. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.